Infomedia yafetu kusensonga fenga bankuba kyeyo ate ng'etufunamu omusolo oguwera nusu lwenda notuuse emitwalo 8 lwe bakuyambye ne bakuwa emitwalo nga kale omwezi nga gutandika ne bakuwa emitwalo nga 84 tekoze kimala tufunamu naye tetuyambye kuba omuwalabu yategeera baagala nnyo ssente okusinga omusaayi gwabwe eri ebuwalabu omunauganda tawoza ng'Abannakenya bawoza ng'Abafiripini bawoza ng'Abanigeria bawoza nga voice note namala nakugamba ababala ba kampuni abo mwana banyiza oba bo balaba batuuka kuba tewaliwo office etaliko mu Uganda nti ya muwalabu naye osobola okuvunulira baki bano banno be bakomezaawo ku office ne beesuulirayo gwa naggamba ne beegaggasa omwana naddayo ku office n'agamba mpita mbuzibu webuti ne bwebuti mbuleeta obujulizi omwana namukabya namugamba omusajja yansanze mu kiyungu n'akola bwati ne bwati mbutoyina bujulizi ono tayagala kukola really sida mwena bonna abankowoola komawo tuli emmere ey'obwereere baddiya abali e Saudi ne Jordan ne Qatar Kuwait kobeere ettake sida ku musenyu emmere y'obwereere mugira mugindyako me am eating fresh food kitegedde mwana gwe beeraawo nga oteeka mbasajja ssente eno tuli mu kuzirya kakulwako babateekemu eri nga ffe we tubanyumirwa tugamba bakuumira ne brother SB Nana Habu Mouthwash lyeddagala ettuufu ye nakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasanyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Kati yo firiji ogirina. iyo Kana sayenza okwagala kujjadde. inshallah esawa yonna Koze musiramu. Tugenda mu kisiibo. nkya tugenda kusiiba Kyancha. abadde maisha Kumalo kyancha kisiibo. malu bakubuuza Tova bayambadde kanzu. leero juma Tukwasi bifa media tuguse ensonga. Mchayiddeko Precious. Precious ono yomu ku bakadaama ya trending ennyo. Na trendinga akola ebintu bye mu mpola, akola ebintu bye nga bya mirembe. Yakomawo nako ezo mbadde nga mulaba. Nene na mama wange omu oba Lusaggabi na mama wange yangambye njako ko Precious. Monyumyemu. mama Jamumanya. Ngamba nanya ko Precious monyumyemu. Akwagala nnyo. nange Nnyo. Ate yagenze okugira ate nga nange nkwagala nnyo. Lwaki nkwagala nnyo nti
gwo muntu ali ekyo kyoli abasinga obungi ava ku kyeyo na pretendinga nomusanga ku zi beach nomusanga ku zi party nomusanga ngali mu motoka za beyi nenga abadde ku kyeyo katena kyalinawo nawe jamunkuguze bulungi nyabo yotanyabo lero nze ntunda oyagala yo kati nze ntunda lero wenda kuguza nze nerese omwana kamada anyway ado mara musana kugina muti musana musana yenena tena wida musana kubanga babera madungu kanzo zakubye naye nga bambi nasaba okunoonyako ko atunyumizemu okubeera nga bava ku kyeyo notabeera nga bali omwana ava ku kyeyo tugeze nga savinzeyo millions nga 3 nagulako abo engoye ez'ebbeeyi n'asiba enviiri ez'ebbeeyi n'abeera nga genda mu restaurants za bbeeyi nawayita wiiki ng'emu natandika okukeera mawire nga zaabuyambi naye gwe wajja tumanyi oba bizinensi eno yiyo tandikawo bizinensi yo nobeera free n'obulamu weebale kale blaza SDF obulamu buli butya obulamu bulungi alhamdulillah kulikayo Saudi navaayo wali Saudi Saudi eri etya babuli avaayo agirojja lulwe nali Saudi ejjidda nali mu Taiba district ya Taiba so wakomawo ddi nakomawo mu November nga 28 ng'oludde abakuba wakandawa natandisa okulaba bano ba mu January anti bwe natandisa otrending nali nagwa naye watukuba yiti no trending awo soka obuuze ku bantu abakulaba olina babagizi nno bangi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amannya n'eddoboozi She Precious 256 mbeera Nalukolongo atunda menvu ne paani. Ayo lwaki oseka otuuka? Wemaseka ati si kuseka ndowooza ze mbeera zange nganye ebinsanyusa mbagala nnyo bakadama bannange mbatumiddeko ab'Saudi muno tebagamba bayita bakadama kibanyiiza bahasobola minne abali ku ddungu mbatumiddeko ndi mujeebaleko enkya kisiibo naye nga buli kimu kyekiri kijja kuggwa. So otunda paani na menvu business eno yiyo bakozesa yange okuva eri e Saudi basinga obungi wagenda e Saudi avaayo nga kyalowooza kugula ploti kuzimba kukola boutique na kulya ssente oba na ssente zigabula boyfriend gwe mu business zonna lwaki wasalawo business waluna business eno? Andi business zonna tuba ez'ebbeeyi tuba tuzaagala naye obeera toyina busobozi ng'ate okooya ekyeyo togenda kera ku makya otandike kabiri abantu mbusina ssente kati tandika n'ekyo ky'olina otuke ku ekyo ky'oyagala oba kye wali oloota okutandikawo n'ekyo kye nali ninawo nsobola luliba olwo ne ntuuka ku ekyo kye nali ndoota okukola. So tutalekedde ku business lwaki abasinga obungi basobola okujajinga mwana avudde ku kyeyo laba ate byalimu kimanyi na comments oziraba era kimanyi waliwo abaakusekerera okiwulira otya mulingo omuntu aze nakomentinga comment egenda kumalamu amaanyi kugundi ezo video zo? Nze tewaliwo comment omuntu gye yali akomentinzeeko ne mmalamu maanyi wabula wenjitunuulira bwenti mwewunya bwewunya nti talina kyeyalabye gw'obirabye kyenyinza okwogera kubanga oba ayogeza butamanya ekyakikoze lwa butamanya naye wano kati
fenna tuba tuva ku kyeyo oba woba ogenda ku kyeyo obeera na ambitions ez'enjawulo bw'otuuka eri ne bikyukamu kati era ne mukudda bwe kiba nti otuuka waneeno ng'ozze ne programu za njawulo nzireyo ewaka nkole bizinesi yange bweti nfumbirwe gy'oli omusajja nno wamutegeseeyo walina programu y'okufumbirwa nedda ne mukugeresa ezimu ku mboozi ze tubeeramu eyo nga tunyumya kufumbirwa kufuna futures band ndi kuli envu ndiyo envu era kubanga udota ku gundi y'okufumbirwa walina programu z'okufumbirwa nja kufumbirwa ng'ekiseera kituuse naye okusinga njagala nnyo okukola abo omusajja wajja alhamdulillah nfumbirwa kasitaba nga taŋŋaana kukola kubanze okubutakola bundwaza banga olukola naye nga tuba n'ebirubirirwa byanjawulo n'ogamba kati ngenze ne sente zange zino ngenda kola kino ne kino kati n'otuka ku ground osangawo birala nga bulijjo Tamale and Sons abagula awamu n'okutunda ebipya n'ebikozeeko ku luno bazze n'enkuba mpya baleese fanicho wa buli kika awamu n'ebyamasannyalaze nga muno mulimu sofa sets eza buli bbeeyiyo ebitanda na buli kalonda yenna w'omu kisenge dining tables ez'amalayo refrigerators tv sets cookers na buli kalonda yenna akozesebwa ewaka Tamale and Sons balina ebitebe bibiri ennateete opposite shell ne mukono okulira na resort hotel kati gwe alina kyatunda nga wakikwata bulungi obanga oyagala kwegulira ku bintu ebijja mu nsawo yo bakubire kati ku ssimu noti 75 not 66 86 78 ne noti 774 95 74 75 Tamale and Sons beboka abakyasinze mu Uganda mu byamasannyalaze n'ebibajje eby'omulembe Tamale and Sons your business solution. Basebo ne banyabo mbalamusizza amannya Maama Fiina akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna mu Uganda yonna n'ensi yonna okutwaliza awamu nti nina abafere abakozesa erinnya lyange ne babba abantu. Bali ku Facebook, bali ku TikTok, bali ku mikutu gyonna. Nga beefudde Maama Fiina. Maama Fiina oba onoonya obujjanjabi bwo oba weetaaga bujjanjabi bwo businkana bulenga wokka Mityana Road lunaku luba lwa Sunday. Maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, Maama Fiina tajjanjabira ku TikTok. Maama Fiina essimu ze zino 0772 45 89 64 ne 0782 95 17 21. Oyo gwodiringa naye ku Facebook oyo mufere si Maama Fiina. kati waneeno kyenva ngamba Kadaama olw'okuba olaba nti etoye kusula mitwetu wano ku ground biralamu jjukira nti ennyumba girimu for 2 years oba 4 years olunaku lugenda kukya ng'obikooye either tokyasoba katulinayo ne bano aina plani ye yagulayo obupoloti bwe nga bubiri obakamu naye kuba plani nagaka ngende Uganda for vacation mbere y'emyezi gyange ebiri oba esatu male nkomewo ku kyeyo nakoma wano napangisa apartment nasamu buli kimu wabaddayo n'abitunda n'addayo kati naye ng'omusanga ku comment ku video yange ng'akomentinga yerabidde nti ye akolerera kudda kubeera mu vacation kumala kudda ku kyeyo naye kati nze wemansazewo nti kati siddayo ngenda keera ku macha ngambe kati nsevinga lwa kino male ekira kijja tuuka nkifune so kyova mbagamba babeere bakakkamu nga bakomentinga mbalaba mbalengera sobola baanukula olw'ensonga bangi n'ebyo baddamu olumu bimbula essanyu ne linkwata kati plani zo ng'ova ku kyeyo zaali zitya plani zange lwaki nguga plani zange no nga oga nti no maana plani yo nga muteesa ngenda kuddayo nfumbirwe ngenda kuddayo nze we nali ngenda ku kyeyo plani yange tutendeka ng'ovaayo ng'ovuddeyo mu kudda wano nante erinako nkubuulire we nali ngenda ku kyeyo nalina ngende nkole emyaka gyange 2 ngule poloti nzimbe oba nguleyo n'akamotoka tutuuka wali mu sisitimu biralamuko emyaka 2 egyo njo walabanga emingi oba nusu lwendo olabanga olungi naye lutono ekyamazima gavumenti y'awano yali tuyambye ne balema tufuna mbufunyi ssente ne batula n'abasajja abo ne babagamba bongeze abaana ssente naddala omuwalabu w'e Saudi alina fulo 3 agenda ziteekamu Munnayuganda omwe kitali kuwe Dubai ojasanga ng'alina fulo 3 waliwo alabirira abaana waliwo n'afumba oba n'alongoosa mu nnyumba ng'alinamu abakozi oba 3 oba 2 oyo kiri ate nga buli omu amuwa ssente ezimumala
naye Saudi yamanyi agenda leeta omukozi okuva e Uganda ku nusu lwenda ye baana ye mirimu ye kufumba mu fulezo 3 yazukuka sawa 5 kulya na kwebaka gwe mulimu gwabwe bami be babakolerera bale bakyala beeri bakolerera bakolerera kati omukozi gwe askari gwe buli kimu gwe babuuza mama bwafuluma nga tagambye abana bagenda kujja kuze mama aliwa nenga naye teyagambye olina bba buli mama jalaze so kwe gabuli omwala bwakuchunya physically mentally wena nobeeraawo era nze sinajja kadama nga ali mu comment section nga commentinga ayina ebizibu by'omutima kuba nali nkiseemu kwasibi familia tuguse ensonga tukyaddeko Precious tuze kunyumya mu kumboozi tulina emboozi mpanvu ey'okugenda ku kyeyo abaddeyo ku kyeyo avuddeyo ku kyeyo kati ali mu kwasolinga tutandise bizinensi ye wali nalukodo mujja mumuwagireko atunda paani n'amenvu bizinensi nene nnyo ku TikTok wogiraba so gisamu amaaso naye omuntu ng'opangisa bayira omuntu yenna nga totandikako bizinensi tosikeeranga muntu alina bizinensi yadde aseeka muwogo yadde paani bizinensi nzibu era mukwano gwange yagenda nga akyasomaawo ng'agamba natandika bizinensi naye eri ye muwuuba amanyi n'okugwira mpaayo data teka kutugabane kaakati kamale omulangira nga mpita wano ku mukutu gwa SB4 omuntu yenna yenna gwe nateka tugabane wange mukozesa empola nnyabo mba nakateekako data wange 2GB mu dakika 5 nga ziweddeko nyamba nange ne musajja munaku katugabane kange kakozeseko mpola togenda ku YouTube togenda ku TikTok dakika ziwera 3 genda ku katini nayo video 3 vaayo okitegedde munnange buno nkiikidde bavubuka bannange basajja bannange betuteeka bantu tugabane waffe mukozeseeko mpola mukozeseeko mpola naye tufa lwakwegumya sijja kujja nakujjayo ojja kunyiiga nembeera eno nga nkukulumira naye budata bwange mbambe mukozese mpola kabda yangamye bwebwako bambuleete naye batuteeka bakasete bannaffe abaziwa and Sons bali akukwana akedi nanafu bakolera kanana abo mouthwash baga nti gona wena atwanyizibwa n'endwadde ez'akamwa kama kano kavamu akaswa kabi amanyo gakunyenyeera amanyo go gaguba otekayo ekyokunywa ekinyoga oba ekyokya gakunyenyeera osenya amanyo gavaamu tusayisayi senyesa kanana abo mouthwash ojja kubeera nga ate obeera ku muzuuli so kafuna mu pharmacy and drug shops ezikuli okumpi Tamale and Sons asangwa Nateete ku kizimbe wali Central College bagula n'okutunda ebintu ebikozeeko nga bikyali mu mbeera nnungi kwalina sofa sets TV fridge bitanda office chairs batuukire bajja kukwamu akasente ate nawe gwabinoonyo bigula genda birina ate mulungi so Precious tutandike ng'ogenda ku kyeyo ogenda ku kyeyo kuno idea bagikuwa buwi wali okyagala bakutwala toyagala wagenda otya nze kuva buto nga njagala okukola lwakuba nali munafu kati nali mwesitu by then baba nayagala okuntu waliwo baba wange ali nno waliwo baba wange ali awo e Dubai nkutumiddeko nabunya Aisha sister weweddirange naye ye yeddirange era akwagala nnyo ati nze sebunya bale manyi nti oli muganda wange nangamba mukama kiki kyankoze mukaba abadde adankubye omuggo plani zonna ziri kati awo nali mu S2 by then natuulamu first term ya S2 nakomawo nga ntudde nangamba ngende ku kyeyo by then nali siina passport nali siina ndagamuntu nefuna ndagamuntu olagira naye kuba nagaanedda tukyagenzi mama nagaddeyo ku ssomero nenzirayo ku ssomero kati we naddayo era ku ssomero nze kiri ekyogende bwe lukyali kinnyingidde ningamba olumala esifo ngenda ku kyeyo kati awo covid we yajjira awo 2021 nengenda ku kyeyo natula esifo 2019 2021 nengenda ku kyeyo abasinga obonye mu kugenda ku kyeyo Uganda ebemukubye ayazaala abaana be omwami amwekyangiddeko emirimu giganyi wagenda mu mbeera ki nali
nali nkyabeera wakeera nga sinti no nali nfumbiddwawo bambo nali nvudde kusomerawo by then yali covid wetwamala okulonda nengenda ku kyeyo nali siina nnyo kyankubye nti kyakubeera nti nazaala oba nafumbirwa naye already manyi omuganda agamba akubagulizaako tolinda wambazi kati nze yali ekyo kyenkubyeko nali nkirabye ng'enkubye nensalawo ngende ku kyeyo yadde nga oba yali tennankuba nnyo neŋŋenda nenzikiriza ngende ku kyeyo neŋŋenda. So mukugenda wano kyeyo mazeyo bbanga ki? Nagenda 2021 nga tumaze okulonda nakomyewo 2024 nga 28 November. Contract yaggwako bulungi. Contract ono mugitwalaganya abasinga obungi contract zino tebazimalaako embeera ebacunya ne batoloka era wesanga nga Saudi yabatolosi babeera bangi. Nange nayagalako okutoloka. Obaddewo otyo omazeeko otyo? We nali mu contract ndowooza n'okutraininga kyannyamba nakabira ndowooza emyezi nga 6 bwe jaggwako neŋŋamba kati sigenda kuddamu kukabira mu nju ya muwalabu oba ki omuwalabu mu nju y'omuwalabu okaaba nga tewali akkubye takumye emmere wabula ye kyayaba akwagalako okere ku makya okola emirimu gye kiggwe nga bw'ajagala kati waliwo otuuka mu nsi walukaga yayimba oluma n'agamba nti embeera y'obudde yokka yokka ekuyisa bubi kati owulirira ddala nga byanjawulo ebye Saudi n'ebyawana ewamu wekyo ekyakaabya lwaki wali okaaba? nali nkaaba nga ndabira ddala embeera mwendi ne gye mbaddemu ewaka nga ndaba sibitegeera ninsinga ewaka naye buli we nakaaba nga nenzijukira gye nvudde ekyo nekimpa amanyi neŋŋamba newe naddayo ewaka nyina okukola enzireyo n'ekyo ekyandeese oba kyennakino. Eteeze wagenda ng'olina ekyejo oba kyali omwana ku ssomero ng'ayagala natuka mu kiraasi n'akaba nti yagala kudda waka era senga kyali kisoboka nga nsobola okwogera nti nzira waka n'alikomyewo naye buli omanye ebiseera ebisinga tusaana ne tubeera ne twebuulirira kati muli munda muggwe buli wootuula bw'otyebwana omanyi tubeera mu bantu obudde obw'emisana osobola obeerawo ng'osaakanya naye obudde webutebuka akaseera ng'oli ewantu mu kifo wekka oba osoboga kino wano nakozeemu ensobi kino nadde sirina kikola kati buli wookaaba bw'oti nojjukira ennaku yo n'omanya ki ky'oli nogaakaŋŋuma enkule kati ate awo we naturendingira kati waliwo bangi abajjanga mu inbox obona obasanga ku live oli n'agamba oyo mwana nga mutaana amalako kati I wanted to prove them nti I can nsobola okumalako ate nenkola n'emyaka emirala so ekyo kyampa nnyo amaanyi sometimes negative comments zanzizangamu amaanyi nemmalako ekyeyo nali njagala kukola myaka 2 nkomewo male nzireyo kati we natuuka wakati awo nga mmalako neŋŋamba nedda kankole lumu emyaka 6 nzireyo ewaka kati maani mwaka ogwokuna already nempulira nga nkooye nga nfa obeera owulire obulamu bwo nga bukendeera neŋŋamba kati njagala kuddayo waka obulamu nga bukendeera olwonga kiki obeera weewulira nti luli eyali asobola okusitu kati waliwo wano nga twakatunga wakatuuka okola emirimu olw'ensonga ali tewabimanya nnyo byakuyimirira era obeera muko buli lunaku ozuukuka oli wiiki kati wogenda owangaala omwaka gumu oba 2 ogenda okimanyiira naye kati woyingira omwaka ogwokusatu oba okyalinamu ku maanyi naye oba kunze ekiri kunze kati wenayingira omwaka ogwokuna netandika owulirira ddala nga sikyasobola nga buli kyokola owulira okakakikake nga mpulira obulamu bwange butono sikyasobola kusiimuula sikyasobola yimirira ku sinki kumala bbanga ppanvu nga mpulira mpisibwa bubi olwo ogenda mu ddwaliro nga bakutala mu ddwaliro omulabu akuwa panado buli kimu panado kati awo nagenda owulira nga ndi bubi awo mu Gw'ekkumi nentabuka nembagamba neŋŋamba njagala genda mu ddwaliro ne bagaana
neŋŋaana okukola era ne bagaana enkeera n'enkola ekyavaamu nenkaaba kati mukaaba muzeeyi nakkiriza bantwale mu ddwaliro era wenagenda mu ddwaliro jasi bankebera pressure ne bamala ne bambuuza bikuluma bitya ne banyonyola engeri gye binumamu ne bampa eddagala eddagala lye bampa nalina excessive gas ne acids mu lubuto nga bwendya emmere olubuto luzimba nempulira ekintu nga kinjo kyamuli mu abdomen nga nnumizibwa nnyo ampulira heartburn kati eddagala eryo lye bampa lyannyamba kuba bambuuza biki ebyo weebito lyannyamba ne limpeweezaako mpaka we natuuka wano kati we natuuka wano ne ŋŋenda mu ddwaliro ne bankebera bayithayo empapula zange z'eddwaliro nzirabiddeyo ewaka naali zireese kubanga waliwo abajja mu inbox yange oli n'agamba munjagala kumiitinga nga n'empapula z'eddwaliro oziyina kozi some people bamu bamanyi nnimba olina ozinako simu ku simu teziriiko zibalaga awo screen ngenda zikuwa ozirabe weziri ewaka oli ayinza okugamba nti byogera olimba naye nze ku peegi yange nze siteerayo bantu balabe nteekayo sometimes impostinga for memories mba ntaddeyo ekintu nkiteekayo nga nze ku lwange kati nali siraba nsonga lwaki nina okupostinga empapula zange ez'obujjanjabi zatavaayo kugamba oba nti ki napostinga kimu neŋŋamba ŋŋenda kubeera fine abantegeera ne bantegeera abatantegeera ne batantegeera bwekityo wava n'ogenda mu ddwaliro wano basona bagamba bati antuuka mu ddwaliro ne bangamba kidini ebadde ndwadde eri ku first stage era neddagala lyange lyenywe kati emirandira gyenkuma mawanga negyesansa gijjawo ku kyoto gisansa kati ekisinga nno okungira olina oli musanyu omuntu wagaa nti kidini omanyi kyekitegeeza nanti simanyi kukaaba oba ŋŋambe nkaaba naye abantu balina ebizibu before people have problems kati mukama aba kuwadde akakisa ng'akubiseeko akasubi ng'obulwadde obukuluma abadde tebunagetinga subu nga tebunagetinga waasi ng'osobodde n'okufuna treatment you have to smile kati nkaabe abasawo bo baga waliwo option y'okubanga ewona wenava mu laabu ningende wa dokita awenateete nemuwa empapula zange neri baali bazinsomedde nemuwa empapula zange nazinsomera dokita wemulago naye alina famasi awenateete namakinga sure nti nagenda nga taliiyo nemala nenzirayo era nga waali naŋŋamba nabinsomera nabinnyonnyola naŋŋamba naye sooka ofune treatment ya calcium ne vitamins neki kozi nali siina musaayi calcium ne vitamins naŋŋamba yegye mbansooka okufuna kuba nsobola okufa olwekyo musaayi guli wansi nnyo naye ngifuna era naye discuss naye munywa ne beetroot byendya awo discuss munywa nga amazzi abeera mukana akadomola kuba leero mbadde sinateekamu kati nenfuna ne treatment ya kidini nasooka funa mpiso yakanula zizino wane getina black neziggwayo zaali za nnaku 7 then nenfuna n'eddagala nayo neriggwayo kati bana akamalayo treatment eyo brother wange nagwa ku accident namenyeko okugulu n'omukono kati awo eyali nga nzazzemu oba okufuna kabiri biti oba nteriira ate awo nenzirayo ddala wansi olwa muganda wange nti afunye obwo obuzibu kuba yamala mukoma ennaku 3 nga simayo oba naawona nga tutumayo oba naawona oba taawona naye Allah n'asaasira nadda engulu era kati atambulira ku miggo lwakuba katannaba kukolaki abasawo abo abayunzi bagamba balina stage kwatukana nga kati gwesuula emiggo otuusa okutambula wekka naye nga bamujjanjaba kati so wano treatment ogimazeko bbanga ki treatment ku accident yagifuna mu January nga 7 kati nali nakamalayo treatment empeke zimbadde like obulunaku empeke ziba z'amaanyi kati omusawo adde gundi gy'abeera kwadde gyolina omumira oyinza omumira bulunaku omira empeke emu ziba za kapiso kati bw'omalayo treatment waddeyoko mu ddwaliro for check up
anti mbadde sinaba kuddayo olw'ensonga ye nti nomadde ndi up and down olina okukola olina okugenda mu ddwaliro ate olaba oli omuya akusinga kati mbadde sinaddayo nga ne sente nazo zikyampeddeku era mpulani nga wenzaamu nenfuna sente n'okuddayo mu ddwaliro ndabe sitatasi yange kati nyimidde nti akidini enaawona oba nedda. Badokita bano bagamba bwava ku kyoba obulwadde bwa kidini buva ku mmere gye tulya obutafuluma obutagina manju eri ku kyeyo osobola bw'oba teweefuddeeko okulya amenvu kuba nago bagula magule zindi nosobola ogasangayo vala ate wano eno tunze olunaku nyinza n'okumala olunaku nga siririddeeko naye wegali wano ngalaba bagulayo ekiwagu nga kimu ekyabbogoyo olyako gumu ne bagakweka kabawalabu okusaza abakazi abawalabu zo nzibu kati olumu n'olyako ne ku ntende osobola omumala ewiiki ate ogenze mmanju kati constipation aleeta kidini okulwala n'emmere gye tulya nti emmere eyo gye tulya nkiyite ntya emmere gye tulya ebuwalabu tubeera tetwagimanyiira kati bwe tuba tetwagimanyiira obeera weetaaga at least buli lunaku senga tubeera nga oba tulya ku bintu ebituyamba okugonza emmere kuba weewunyanga okulya makya eŋŋano ekyemisana n'ekyeggulu okumala emyaka 3 lwaki toolwala kuba nabo bennyini ebirwadde ebibasumbuwa byebyo excessive gases acids kidini bibumba byebirwadde ebisinga obaluma era nze omukazi gwe madde nkolera abeera ku ddagala bukaseera mala okulya emmere eddagala naye ezo empeke za vitamins mu mmere terimu vitamins byonna zinc vitamini B biki ebyo bamiralimira eddagala vitamini bazifunira mu ddagala sente zakugwako kyetegesa sente ngambe kugenda mu ddwaliro ku checking bankeberera emitwalo 27 something like that. Omuntu oyinza oba kuno ku SB4 Media ng'akulaba n'agamba Precious kamwezo sente bagenda bamujjanjabi bamukebere barakallahu fikum bakufuna atya tusobomwe namba ye sente enamba yange kweri gimusomere wano noti musanvu ngisome mu luzungu mu luganda ekikwanguyidde omwana ono ambuze emyaka gye nnyina okusoma noti toliwa masaka kozi 0709 04 35 ya Airtel mpola nisome mpola 0709 04 35 Airtel eya MTN eri 07 8 4 5 zonna zireeta Nakimuli Maria. Okay, kwa SB4 Media tuguse ensonga fenga enaku zino omusana mungi naye tomanya muntu ali yazigamba nti Precious kasente kako deba manye womalanga yo doze obona okudayira ba checkinga ate era simanyi lwaki sirina kutya so de kino kino wakizona nga kikyale kito kiba kiwona era ojja kubeera bulungi nja kuwona inshallah so tukyale kwa SB4 Media tuguse ensonga tulina Precious TikToker aba Saudi yakomawo kati muna business era ina business ye wane nalukolongo otumukyaliddeko nga tutekamu akasente bannaffe akwera kanana abo mouthwash wonna wenna nga olina endwadde ezakamakano kagama akaswa kabi wasenya amannyo gavamu otusaayisayi amannyo go gaguba otekayo ekyokunywa ekinyogo gyoba ekyo kyamannyo gakunyenyera sayinsa kanana abo mouthwash ojja kasanga mu pharmacy n'endwaga shops ezikuli okumpi wamu ne bannaffe Batamale and Sons bali awo Nateete kizimbo kwa Central College bagula n'okufuna ebintu ebikozeeko nga kyali mu mbeera nnungi bagula sofa sets ebitanda zi fridge zi TV ebintu byewaka nsonga bikuba bulungi batuukirire bajja kukomamu akasente ng'obikooye ate naye bweyagala okubigula batuukirire abiyina ate obungi so tudde ku business business netambula etya business etambula mengo ngaleta kuva mu kyalo ningagwawo neno n'amala ogesobulira kuva mu kyalo e Masaka
Masaka naye waba wali yasobola okunsuubuza nsobola okugendayo naye nga suubulawo obutambala. So abasinga obungi gwe gusoose okukola bizinensi kyemmanyi gwe gusoose kuba wagendera ku kyeyo wali okyali muto? Nali nkyali muto naye leza ntwala nazijja mu mmere. Wali okola bizinensi already? Nafumbanga ekyenkya ninsonda ssente n'oyo sisita wange nawunya Aisha nannyongerezaako n'engenda ebweru. Ng'oli mukyala mukozi? Kubanga nkimanyi okukola. Omuntu ng'oyagala ssente olina okubeera ng'oli mukozi. Togenda gamba bugambi nti njagala ssente nga tokola. Nga tetundadda ku bizinensi ekyeyo kino kyevuma bbanga lyomazeeyo? Ekyeyo si kyevuma. Newe mba nga sifunye byonna ebyantwala nga sibifunye nti njijeyo obulwadde naye ate nina kyenjizeeyo nze ng'omuntu nina kye neeyongeddeko bifo nga sinagenda ku kyeyo kye nali sirina. Nekyo abantu ababeereyo naavuma nkuba kyeyo nga togendangako ku kyeyo. Nze asanga muntu atakubangako ku kyeyo ne munyumiza story ya kyeyo oba togenda bitegeera. You can't understand. Tosobola kitegeera naye bw'oba okubyeko ku kyeyo. There is a big difference between omuntu akubye ku kyeyo n'atakikubye ng'ali wano. Ng'oli wano eno w'oyogerera w'oteeseza. Don't compare yourself. Tebannalaba? You've seen nothing. Oyina kiwalabi. Ku byakutwala ku kyeyo ku percentage olinako percentage? Ko basinga obungi wagenda ku kyeyo njagala kugula poloti, njagala kuzimbira maama wange, njagala kujja boyfriend wange muzigo. Allahu Akbar. Yeah. Tubalabye bangi nga sente muzikoze nakati lwawo so gye tuli mu kukola kuzimbira boyfriend mama. Astagfirullah. Ye bali gwo mukwano nsanga nga guyise gumpiteko ogwo biki byakutwalayo? Ekyantwala ku kyeyo nga binagambye nali njagala kuzimba kugula poloti kuzimba either n'okukola bizinensi n'okugula akamotoka. Tutosa ku kamotoka. Traga precious wali mujanga yevuga. Olongo kwanize motoka kyao kabyeyiti. Naye ego pride zili kumbanku bakiyeyo kabyeyiti wali eri kaundo. Oguloka kaundo. So percentage olina kubimya ku percentage olina ku percentage kubyantwala ku kyeyo sofa ninako kimu okusingira ddala nina obulamu alhamdulillah. Nkyali mulamu. So byonna byesindaba kufuna nga nkyalina obulamu nja bituukiriza. By the way era nga ndi ku kyeyo ne mama wange yandwalako. Nge bamuzuula nga alina aniya naye ne bamulongoosa. Nani yakwata abantu abakulukozi? Ate nga lwaki kwata bato bokka. Ayinza obbanga newe simanyi nnyo naye nze mbadde manyi ayinza obbanga yamukwata muto nakukolera nga tamanyi. Nange simanyi. Ale munnaye wobeera ku kyeyo oba lwaki bizibu byesomba nga tobiyise obadde e Uganda mama talwala oli ku kyeyo bakubya busaa mulwadde musujja biki bino kiri nga alina engeri gyageramu ebintu naye yo sente y'omuwalabu oba erimu okinze nange simanyi. Abaana bagamba muerimu ekisira nawe okizudde. Sente y'omuwalabu oba tagikubbako ku intaneti bw'oba togiwadde musajja bw'oba tebakufeze ate so ofuna ebizibu ne bijjira maanyi binene bizitwala zonna. Sente yo tolinako bafere bwe wagiwaako abafere omukwano? Abafere b'omukwano saafuna. Wala watrendingira. Nze ne sente zange tuli tuti. Wala watrendingira awo. Nenga kati kiri mu kabox ka precious wano ba. Tebajjayo mwini mbo. Eyanziba yali omu. Yali wa bana ba Super Life. Era lwaki yanziba? Lwa maama. Maama nkubira essimu era mu biseera ebyo byennyini n'aŋŋamba mboolwali emmere. Bagutunda wa? Mugamba ndetereyo. So, owa Super Life yakubba atya? Tukubbe Super Life eyo. Super Life. Kati twali mubiri abiri mugumu sikyo? Kati owa Super Life najja waliwo akasajja bali bakayita Simayanga Prince Walidi. Walidi Wahab. Ku TikTok nga keeru yeru. Keeru kampi.
ninga akajjukira nekangamba kakolerawo ku Prime Village awe Natete kayingira inbox wange kyali wange kyoli oli bayiba ekyo ekintu kyanjigiriza si buli omuntu olina omubuulira ekizibu kyo sometimes omuntu wayingira inbox yo si buli kikuluma nti olina okigamba omuntu waliwo bimu ng'olina obyerekereza kati nga mbuuza osiibye otya gye ndi oli otya oli bulungi nze mbadde bulungi naye mama nga nkubidde essimu nti mulwadde ani yamuluma ti ani yawona nange mama wange yali mulwadde biki n'omwana wange biki naye yawona alina eddagala ettunda afe abasupalayifu biki naye waliyingidde supalayifu n'oyingira sima buli gwoyingiza ofuna emitwalo 12 ne mutima ningamba ezo sente zotakoleredde nensirika nemugaka nkuguleko eddagala werinakola nga nzira nangamba sima akabox kabeeramu obuntu 36 gye mitwalo oba meka yeah man life is super yengotu yanyi omusana amma kati n'omugulako eddagala nemugulako eddagala eryasuka mitwalo 5 kati nangamba yingira wali sasudde milioni 2 naye kati gwolina sente sasula milioni 2 obeera ofunamu kingi era nengamba kati nze abantu benyingiza naabajjawo tukugulirewo akawunti bikyemugaso bireke mu maaso okawuni kati mama nga bamuleetera eddagala nga ngamba mbawuliddewo enjawulo weyangamba awuliddewo enjawulo era nga nkuba essimu nga mbaga baleete akabokisi akalala ng'era mpayo 5 sikeeka kadde ate mba ndi awo wayiteera ebbanga mubuuze eddagala yawedde omuntu lyaweddewo naye nze mpulira nfa ekintu kinzita kuba yali tayagala mulongoosa nga saala oyo gwe ntuma oyo wa mobile money oyo wedduuka eryo nga gwe nangamba senga tayagala mulongoosa naye kati tasobola kukkiriza nga toliiwo nengamba nkoze nti kyavaamu nakkiriza omulongoosa naye nga ziri zimaze okukola ki okuyiika kakadde kagudde yanziba oyo omusajja naye yali ankako okuyingira ekibiina wayingira wasubwa nno eki okunzika oyingira omwezi gumu noba nga ovuga mpenkoni babalimba babbi babba abaana nanti era gwe nakadaama ali eyo kati waliwo ennaku zino si ba superlife beyita babiliyoniya sima bikoze biti beyita babiliyoniya waba okimanyi wagenda ku kyeyo kunoonya ssente todda mu ssente zo zikuba muzaala bw'oba okimanyi wagenda ku kyeyo kunoonya ssente nga zimaze okubulawa ne Uganda fokasinga okunoonya ssente oba okimanyi wagenda kukolerera musajja kolerera omusajja gwokimanyi bannaaye senza kada mazibo naabona nina abayingira mu inbox naye mukama lwaki temuziwanze nga bazigabula muziterese kiva kuki muba nakizibu ki kati waliwo omwana omuwala tetuli baana tuli bakazi kati waliwo omukazi muli yembulamu bwe nga tasobola kubeerawo awo nga talina amwagala oba nkyogere bwentu oba nga talina muntu amuwa kampani mbulamu bwe nga ye tasobola kwebuulirira eva waba tukibbako ekirungi oba ekibi alina okubako gwakibuulirako kimutoolokekeko ku mutima tasobola kitereka era eriyo abantu ye nga takuuma kyama agamba sirikka badda nasalawo okufuna tiktok okwo osanga kadaama male sima musajja amadde muweereza ssente mbwazitereke naye yaziridde butubafuna bangi banne n'ogamba bano omukisa bagujja efe gye tutagujja so Precious osobola okuddayo ku kyeyo lwaki nedda buwalabu nedda naye bannaye bifo nga tetunabagenda mu maaso brother SB4 byonna byogeddwa byonna muntu kyaza ku interview zammwe buli kale kadaama avudde ku kyeyo abadde ng'ali famous ne mutubuuza ebibuuzo byonna naye ensonga enkulu tezikolebwako ebbanga abaana lye boogeredde ku mbeera gye tuyitamu ebuwalabu senga gavumenti yaffe erina ekikolebwawo kati obuzibu bwemulirawo buno nga bwe nkukyaziza wano n'otunyumiza byonna bitunyumiriza nenkubuuza ekibuuzo kyenkubuuza nti osobola okuddayo ku kyeyo n'ogamba nedda kali n'osanga oli nga ye yalabye interview yo yalabyeyo gwe baliridde ssente
yarabye oli oyo yafiirayo ne bamuza mu kibox yarabye oli yakomawo nga bamumenya omugongo naye nga yayagamba njagala kugenda kati kye mutuvunaana obutakola ku nsonga zaabwe wabula nti ne gavumenti waliwo ko yagambako nti abaana balekeraawo okugenda naye nga baba kukuseera kati ngenda kuwekeza mpoye Dubai olaba Dubai tekyali mirimu tusiba tukibabagamba ate abagenda bongera kugenda natuukere mu mwezi gumu natandika okukaabirira so neera tekijjako gavumenti kukola kwayo gavumenti tetuyambye kimala ffe nga bankuba kyeyo ate ng'etufunamu omusolo oguwera nusu 9 notuusa 800 lwe bakuyambye ne bakuwa emitwalo nga kale omwezi nga gutandika ne bakuwayo emitwalo nga 84 tekoze kimala tufunamu naye tetuyambye kuba omuwalabu yategeera baagala nnyo ssente okusinga omusaayi gwabwe eri ebuwalabu omunauganda tawoza nga abannakenya bawoza nga abafiripini bawoza nga abanigeria bawoza tusobola n'obubaka nga gwe waliyagadde gavumenti ekolera ekibakaddaala gavumenti etuyambye etuule n'abasajja abo abawalabu naddala e Saudi Arabia babagambe ssente bazongeze omwana atandikibwako abeere ng'afuna akakadde ka ssente n'ekirala bannaye obusungu bwo nina bungi ku bantu abo platform yiino nene buli kimu kyoyagala kyogenda okwogera kyonna kiyinza okuyamba Kadaama ali eyo oba asuubira okugenda kuba togenda kuddayo gavumenti yali tuyambye mu bye bateesa ne bateesa ku kintu kyaba kuba waliyo nsuubira wali abakiikirira abaana abatufa abakazi abagenda ebweru mu biyumba by'abawalabu babeerenga nga bateesaako okuyamba ku bizibu ebiruma abaana kuba buli lunaku brother SB4 yadde tobeera ku kisaawe nayo kimanyi wasobola okudda omulambo oba eriyo eyafudde eriyo eyakomyewo nga sente ze tewali ebyo byo ndowooza ebya ssente ndowooza tubeere nga ffe abantu twebuliye tulekerawo ogabula ssente zaffe ezitumenya naye waliwo ensonga nga yeetaagisa ddala ddala ng'eviira ddala mu ggwanga ng'omwalabu agenda kutta ng'akimanyi eno Uganda tujja baliyirira ssente bajja tusonyiwa tebasigale nga batuwa abaana okuba essimu ku woofiisi n'omugamba nina obuzibu ne mukama wange madde nsaba kwogera naawe n'akuggyako n'agamba tokuba weereza message kati omukyala gwe batwala nga tasobola kuwandiika esimu yava nayo wano oba agifunidde eri mu nju ya mukama we kye bamuyigiriza kiri kimu WhatsApp ku recordinga voice note n'amala n'akugamba abawala ba kampuni abo mwana banyiiza oba bo balaba baatuuka kuba tewaliwo woofiisi etaliiko Munnayuganda nti ya muwalabu naye osobola okuvunulira baki banno be bakomezaawo ku woofiisi naye beesuulirayo gwa naggamba ne beegaggasa omwana n'addayo ku woofiisi n'agamba mpita mbuzibu bwe buti ne bwe buti mbuleeta obujulizi omwana n'amukabya n'amugamba omusajja eyansanze mu kiyungu n'akola bwati ne bwati mbu toyina bujulizi ono tayagala kukola really omuntu nga yava nino nga ayagala kugenda kukola ne bamukomyawo ku woofiisi n'agamba era ennyumba gye mbaddemu baagala kunzita kino ne kino biki oba mpulire nzigize nze nyina omwana gwe nakoma naye ku kyeyo yakola emwezi gumu n'aŋŋamba era ennyumba gye mbaddemu enzigize eggula zokka mpulira mukama wange mpita naye ngenda otuukawo nga tampita ne mubuuza bo tebabimanyi tebabiraba tekyaka babimanyira nanga ngendaka namusanga awo Jidda kuba nze nayita ku Northern Terminal ku kisaawe muzeeyi gye yampisa yafuna tule chance n'akomawo nanti ye bamuzaayo yayambibwa ndowooza era gwali mukisana nange namubuuza bakuzizza bati anti kati eyo gundi eno ennyonyi yaki waliwo eno ennyonyi bagiyita Alibaba bagiyita mutamaama waliwo eyo ennyonyi eyo gye nagiramu eyo njerabidde erinnya ye ekola kiyo Arabia Airline ya layisi mukko ndowooza kati ennaku zino banguyirwa basali za tiketi ne babaza wabalemeddwa bwe yaddayo ku woofiisi aba woofiisi ne bamusaliza tiketi ne bamuzi kuba yabagamba munfunire ennyumba endala nkole ne bamugamba ffe tetulina nnyumba gye tutwalamuko ddeeka ne bamuyamba ne bamuzi ate abeewaabwe ne bamugamba mbu tayagala kukola aganya okukola
ogamba ne bakusiiga ekigambo naye ng'oba nnyonnyodde ate nga nawe ensi gye balimu bamanyi nti eri si waabwe wano weewaka kati Omwarabu kye yamala otegeera ku bantu bawano ewaffe nti twagala nnyo ssente okusinga omusaayi gwaffe naye ate ye Omwarabu ayagala nnyo omusaayi gwe era woto walaba aniino omwana gwe batta yatta kaziniwe naye ne bamutta so ekyo kinaavamu ffe Abanayuganda tetujja kuddamu kubonaabona naye tukyabonaabona nnyo olw'ensonga Omwarabu akimanyi ajja kwogeza ssente oba omwana afudde ajja kwogeza ssente basigale nga bamuwa omwana so naye ng'ebintu by'okutunda obulamu bwaffe balimba si birungi kuba olwedde batufunamu ensonga eyo bakyusizaamuko gavumenti etuyambe bakyuseemuko bayongeze ku musaala gwe bawa abakozi buli nsi y'obuyebuwalabu omaye omuganda agamba omuto gyamanye enkuba gyetonyanze enjogerera Saudi ennyumba ze Saudi nnene naye nusu lwenda lutono otuuka mu nnyumba gwe baana gwe mirimu gwe kufumba naye ng'ofuna nusu lwenda ate n'alyoka akugamba ezo ssente nnyingi tetuziwa Bannayuganda tesobola kwongeza yadde emitwalo 10 nze mu nnyumba mbadde neegulira ebintu okuva ku stocks zino zennyambala buli kimu nga nkyegulira we narenewinga muzeeyi nangamba tofaayo ngenda bigulira yabigula omulundi ogwo mukyala we n'ateekawo embeera neŋŋamba owaayi kamuleke ate nga era nnyongezaamu jasa emitwalo 10 annyongezeemu 10 angulire n'ebintu era nenziramu nembyegulira mpaka yenfulumya ennyumba ye wasibifamida tuguse ensonga ne companies zonze nyine zitwala abaana ezo zaate nziwalanira ddala and companies ennaku no zibbe nnyo ssente abaana baagala okugenda ku kyeyo simanyi lwaki naye nga company nnyingi buli nnaku tufuneyo keesi nti company bweti era nze abali mu inbox yange nga bansaba obulango bwa company mujje mpola bambi mutujjaano nga mutusuubiza birala we tutuuka eri tusanga birala nitubakubira amasimu temutuyamba tetuyambibwa kuva gye muli kuba senga balondoola abaana ola senga wabawo ekintu nti weba nga mugina emyaka 2 tututta abaana gye tugaba abaana bajjudde faayo okulaba omwana aliniwalinze ono asigaddeyo onazzeeyo waka ono tazze ono akomyewo naye tebafaayo bakanya kimu kyakutwala nga bayiweeri anyway naye nga byebyo kati kiri eri mmwe bekikwatako abaana bano mbafeeko Uganda temuli mirimu sometimes tusayira bano abaana bagendeyo kukola emisango naye ate n'opimyamu n'ogamba bakola nga bere mu Uganda akolewo ki Uganda tugenda kufuna mulimu gugendako emitwalo 5 ate nga n'ataano ge Saudi nago gatuusanga galina ebizibu bisinga nez'ofunye sibambi tufe ku baana bano bagenda okuba bateese n'abalabu balekerawo tukyunye nnyo ekyokubiri balekerawo tutulugunya bongeze n'omusaala songa eyo bekikwatako mukitunulemu kati nga tuwumbawumba nageze nenkubuuza nti tosobola kuddayo Saudi n'ogamba nti nedda naye baba nga kukedde bulungi ng'owonye bulungi tosobola sidda ku musenyu sidda ku ddungu kebe Dubai sidda ku ddungu ketonyeke gwake kiki ennyo kuba nze naye abaana bange Omwarabu yenna y'omu bonna banywa gaawa ndaye abaana abasinga wava Saudi mu myezi 2 abapapa kugenda te Dubai anti be baana nze yenze kati ogenda kubeerawo otya ndakubeerawo ntya kati ndiwo ntya nanti sokuba nonga business eyo njibaze mu myezi 6 bafunye mu sente ezintwala mutonzi waffe yasalawo oteesa naye ateesa kati nze sikyateesa muleka nanteeseza ng'atuwumbawumba pulaani wano ziri zitya ongambye fridge yo giyina tolina masannyalaze emusanze sinagasanga nenga balali road wayogerako nabo awo wasaara ngindo bajja andira sara sino gakuwa kema otasara land road anti era waya zivaawo ne zidda wani era ndio dinayogera naye ngenda funa amasannyalaze mu bimpimpi wazze n'osotolinga mu business yo sidda mwena bonna abankowoola komawo tuli emmere ey'obwereere baddiya abali e Saudi ne Jordan ne Qatar Kuwait kobeera ettake sidda ku musenyu emmere y'obwereere mugira mugindyako me am eating fresh food kitegedde mwana ono nkwagala naye wadayi akasemeko sokugaba ku mwana ayagala ogenda ng'era ali mu process egenda ku kyeyo kiri kiringa kitambo
bekiba kikulinnye ne bwoyita ku mirambo gye bakomeza n'oba olina gwazise mu lujja lwewammwe ng'enkyo ogenda genda ogezesa omukisa gwo towa musajja ssente bw'abeeka baba bakubira amasimu g'ebizibu solvingako ebimu bireke teweefuula katikkiro wa kika kyammwe kyonna naddala nga mulina famire ennene katinge teweefuula buli kimu kamala byonna teweegaggasa olw'okuba otandisa ofuna nusu lwenda oba akakadde ng'olaba ensi yonna ogimazeyo yiyo kati ennyumba bagimenya oludda erwegaziwe mukwano jjukira nti eyo contract enkya egenda kuggwako twetaaga otulaga omulimu gw'okola oba woosula ekyo eyo kulinga kuvuba leero otega n'ofuna enkya oyinza obutafuna kati beera mwegendereza nnyo ng'otega mu nju y'omuwalabu either oveeyo ng'olina kyofunyeeyo oba okomeyo nga tolina kyofunyeeyo gwe beeraawo nga oteeka mu basajja ssente eno tuli mu kuzirya babateekemu eri nga ffe wetubanyumirwa tugamba bakuumira ne brother SB ate sikasalamu sikasalamu omwana ono oliwonedde okuyingira ensalo z'abasajja kubanga abakazi bakambwe ab'okukyero tubatya ate balina kye bayinza okukola edduwa y'omulabu eno tetuuka bamikwano abaana ku gurawundi be bakambwe abasajja n'abakazi bakambwe ze brother SB4 kyennalabye wano tulina gwe twakaziika bamutemyetemye lwa mukamusajja bakazi balogo batemu basajja batemu akuttira ku mukazi we kati mwe basekadama ne bannakadama abajja okukola kyokubba basajja babannamu oba abakazi mwesibe ebbiri ng'ey'okusatu olinawo omwami siina mwami sinnamufuna nomanyi abantu ku tiktok abantu abewasuza mababbanyi onomuna akolanga video naye innocent ng'ali ati nowera agasajja bannange naye nga mbaagala nnyo abanjagala ozijjukira zalina ku tiktok siina kyennamanyi siina kyemmanyi naye nga abanjagala mbaagala nnyo n'abatanjagala mbaagala nnyo simanyi nsonga batakwagala be bamanyi nze ndya nnywa neebaka wenkyakumakya enkya sigenda kukola mba sijja kukola naye gwe tolina option sobera mukakamu weyagalira olweyo wolufunira olweyo kyeki yamanyi kyekikozi olweyo kyekiwamu naye nga nsanyisa okukola precious kati nno nze wano nange nsanyisa okusanga nze wano kasantuse wano nenjagala bizinensi yeeno andi kyamaye olina ofuna amasanyalaze osiga bulungi kalangi nateekamu inshallah naye nga ntumirako ku mami Fati e Dubai gwe mbadde nno nkugamba oyo mami Fati yampadde akakadde k'ensimbi kalamba manti oyo omukyala tasangika mami Fati mwagala nnyo namwagala dda kuva dda era finally nagudde mbuzibu nambeererawo lwakuba namusabye obulango n'agaana obbumpa naŋŋamba ye tasobola bumpa nga nyambi obuzibu buli bwe buti akinyunyunyudde mwagala nnyo kati nentumirako ne madamu Lidi ye Sweden naye yampadde emitwalo 3 mwebali nnyo mwebalire ddala abanjagala nze sigavaayo kusaba muntu bambi mpa naye abanjagala namwaka ssente kaliwa ate tolina boyfriend nange bankyawa sente z'omusajja ziwooma soko mpeeyo peeyo tomanyi nange wenaafuna nakwokyayo nze siinamu yadde 10 naye nga mami Fati nkutumiddeko nnyo mami Fati mama wange mami Fati namusisinkana Dubai wazo kati emyaka mingi yafuuka mama wange abadde mama wange era mama wange mutumiddeko nnyo badde twogera namusabye okusanga kankyaleko ku precious nange abambi genda tuminza ku mbozi yekyeyo ate abantu olina abafanzi so mutumiddeko nyami Fati netumirako ko ne kajoni kati eyo nkutumiddeko mukano gyange nno
bambi mwana batumiddeko mikwano gya Precious abamuzizaamu amaanyi manyi ng'otandika business banyala kumalamu amaanyi nze kennyini nze nezaamu amaanyi kati okwezaamu amaanyi kitandikirako you have to be confident in you n'obeera ng'okkiririzaamu kino nsobola okikola nomata waliwo abagamba wa oyo talina kyasobola kati gwekkiririzeemu abalala bonna babadde bagaa tosobola bagenda kutandika okugoberera nga bateekako obutima we buti balengera mbambalaba abaavumanga luli kati bakola bati mashallah tabarakallah okitegedde naye nga ku nsonga ziri ez'eddwaliro mbeera nseka naye sigenda kaaba buli lunaku nze nakaabadde nenkooya era nensaba Allah nengamba nkooyo kaaba kati nasigalira kukaabira ku musaalo kwokka kati mu bantu nakoo kaabiramu naye nga byo ebizibu nina ebiwera nawe ku nsonga eri ey'eddwaliro simu yeebwedde eri ku screen okwo nakyo olinamu musikemu ku mukono fenga ffe tetulina ate kapula z'eddwaliro tozibalaze ku screen obwedda kweziyitako bagamba mu nnimba siri mulwadde era obwedda ziyitako wawo ne video gye nakola nga nzina ne bangamba kati ate ensigo ogikoze oti naye nga Allah ogera kusiiba simanyanga olunaku lwe lukya nensiiba nensobola nga nsiiba lugaana nga nduleka kuba tokkirizibwa kusiiba nga oli mulwadde tokikaka sijja kaka ene kwasi before media tugusa ensonga atuteekamu akasente bannaffe aba Tamaland Sons awo enatete bagala n'okutunda ebintu ebikozeeko nga bikyali mu mbeera nnungi wamu ne bannaffe aba kolera kanana abo mouthwash kakola ku buli ndwadde eyakamwa Tebaziwa and Sons bo bebasaale mu bbanga kwetera beddings buli kya beddings bakirina twayanze nnyo kukyayirako Precious katusebe Allah ow'ekitiibwa akusobozesa byonna ebibalo bye biyitemu tusaba kubeera mu inshallah bizinensi eno girekeko omukono gwe omugabirizi efuuka ate ennene era ekyokulabirako eri banno naffe tugulumiza ekitiibwa kya Mukama kubanga ate akukomezaawo ng'okyali mulamu n'akujja ku kyeyo abangi abavaayo nga bakaaba abangi abavaayo mu bibokisi abangi abavaayo nga bamenyesa emigongo amagulu naye gwe nokumawo ng'oli mulamu era Katonda waffe tukugulumiza olwekyo ne tusaba omuzaana wo Precious omukulembere mu byonna omukingirize abaagaaga amaaso amabi kingirize kwaba abasekereza abo buli kimu ebisiraani ebizimu ebiteeka byonna byonna ebikasuke wala abeere mwana wo omuzaale abeere nga muzaana wo mu mikono gyo ffe tomukwasizza kwasi before media tugusa ensonga ye brother before byempulira bituufu ebiruwa tontuza mu bigambo byo otandise mpayo ku ssente awatandise ayogera bina byembiraba ku simu yange kuno ebiruwa mbuno nalongo taliiyo kabadde oteesa otya omusajja omulala abadde oteesa otya nze ndi mukubuuza nalongo bituufu gyali oba bya content oba bituufu oteesa otya tugende ffenna nkusaasireko olina omusajja omusajja sirina mu basajja be waleetaze mu kika sejaamu toli musiraamu ani agambye igwe sebunya gundi ani nze Abudu ayi olwokwasa mbadde kanzu tiimu yaffe faya twe basiraamu nze Abudu Kamada Umaru kale nkola ki Umaru kyogere ng'ogera mu kisiibo olunaku lw'enkya tatugenda mu kisiibo Umaru ekisiibo ekyaggwe wasiiba brother S before okay yes njirya ekisiibo ekyaggwe wasiiba wakibalako bulungi Kamada yakibalako brother S before nalongo mukomyeyo nalongo ngenda twalayo ggwe ate nalongo oli wano naye nze nga njagala nnyo ssente njazikola
Mani. Njazikola. Nze njagala nnyo ssente. Njazikola. Sikuzikola era olunaku okuva n'olunaku olwaleero sikyali singo. Alimba ki? Mama obeere bulungi. Mweraba. Nana Herbal Mouthwash ly'eddagala ettuufu lye nnakakasa mu kujjanjaba endwadde z'amannyo. Amannyo gakuluma bw'ossaayo ekyokya oba ekinnyogo gagasannyalala bw'osenya ovaamu olusaayisaayi oba ogayiza ludda lumu. Senyesa Nana naye weegendereza abafere tebakuguza kappa mu kkutiya musange mu famasi zonna. Nana yakakasibwa National Drug Authority. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe, all closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa & Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Petukusen song